B'olumira ku ly'ogenda okkoza ng'ekiri mu lubuto si kirungi. Nakugamba nti ekigaanira mbegera ebeera mmere kuggwa mu ddiiro, kyokka nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo eriibwa kkuse. Omukazi ow'entatankiriza yaliisa bba ku mwaka amangu, omukazi ow'endabirirwa ye bbugga alya ssabe. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e bannange neesimbye bulere kubanga ow'eŋŋombe akiika. Nzize n'akanyomero akayitibwa eddagala ly'Abaganda, era ng'akanyomero k'olunaku olwaleero akayitibwa eddagala ly'Abaganda kakutuusiddwako mukadde wange ayitibwa Fred Lule Kaweesa asinziira mu ggwanga erya Saudi Arabia. Bassebo ne bannyabo mu ddagala ly'Abaganda olwaleero, singa omwana abeera n'ekizimba bakwata ne bakolokota ekkobe. Abeddira ekkobe mbatumiddeko nnyo. Bwe bakwata ne bakolokota ekkobe, ensaana eno oba ebyo bye babeera bakolokoseeko babiteeka ku kizimba ky'omwana. Ekizimba ekyo kyanguwe okwengera era tekirwa lutemya lwa liiso ng'eddagala erivudde ku kkobe ebyo bye bakolokoseeko byengezza ekizimba ky'omwana. N'olw'ensonga eyo olwo babeera bakituusizza ate we bakyagala okusobola okukyabya, naye nga eddagala balijja ku muziro gw'ab'ekkobe oba ku muziro guno guyitibwa ekkobe, munnange bazzukulu ba Nnamwama ebuwama eyo mu Mawokota. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano eddagala ly'Abaganda.